ekibanga tetujja kugoba buli kiteeso ekireetebwa mu paalamenti ekibanga kizze bwe kityo tandikwendoza tunoonye engeri sere gye zigenda yonna gye zinaava tulabike nga abantu baffe banene ababaka badda wansi ku ground beebuuze ku bantu nabadde nyimyakoko n'emukwano gwange omubaka wa paalamenti nambuzanika kati kutogikwatako bwe batuweereza mu byalo tugende twebuuzeeko kyazaaki ng'oyinza okuŋŋamba disitulikiti yaddeemu eyavaayo neewagira tugikwateko wano kale bwe tutunula wano mu centro oba bwe tutunula n'ebitundu ebirala kale ani kasiri ani nti ani naye tekyayita ye abaffe otti teyayita kakati kiki kyogenda kino bwe kibanga ddala kireeteddwa nga bino bw'olaba kiyise ne bakkiriza ababaka bagende mu maaso n'okuba nga beebuuza of course kiba kigenda mu maaso n'okuba nga kiyitawo munnayuganda gwampuliriza kitegeeza ki kino kitegeeza ki nti ekibiina kya NRM nga bw'olaba chama cha mapinduzi mu ggwanga erya Tanzania John Pombe Magufuli nga we yafiira abasingawo mwategeerera nti nno kirabika ekibiina kino kye kibadde kifuga TZ okuviira ddala we baafunira ddala obwetwaze kino nno kiyinza okwawukanako mu ggwanga erya Uganda jjukira nti Yoweri Kaguta Museveni nakugamba nti ye mukulembeze akulemberedde eggwanga Uganda bukyanga tufuna obwetwaze ekiseera ekiwanvu ekirala likode yinza okubeerawo nti singa kino kiba kiyise ekibiina kiba kisinga ababaka ba paalamenti obungi kitegeeza kye kiba kigenda okuyisangako omukulembeze olwo NRM omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni waba agenze ku makya n'aga nti nkitadde yenna ekibiina ababaka gwe basonzeeko olugalo kasitaba ng'ava mu kibiina kya NRM of course yaba agenda mu maaso n'okuba ng'ayitawo onagamba nti bw'oba amagumba gakumeketameketa olina okukozesaako okunywa akamanyiddwa nga embogo kombucha ne embogo extra leka kubeereyo nga amagumba gakumeketameketa tewobitegeera oli awo olina ekifu ku maaso embeera ekusobedde weetaaga okukozesaako okunywa akamanyiddwa nga embogo kombucha drink ne embogo extra kano kali mu maduuka gonna okwetolola Uganda bonna abogeze mu maaso n'okuba nga okanoonya si byakwesoma si byakwogera ku kintu si byakudda mbu ate kaakati twogera ku mbogo genda oginoonye maduuka gonna n'emmotoka essaawa zino wenjogerera epaakinzaawo wamuwumuza waggula awo emaze okuba nga epaakinga ziri mpitirivu ziri mu kwetawula mu mubende kati gwe bw'otaasuubula embogo simanyi kyogenda kugamba bakasitomazi nti ate tebazze meeyo atugambye nti emmotoka zazze Mukama, lwaki ompadde ekibonerezo bwe kiti mu nnyumba zonna ezizimba ku kyalo kuno era eyange enkuba gyeyiye nibuneezinekula kinsino aiwe daata we gasoro bannange kwabira ki bannange maama wafudde ennyumba yiyo nakagizimba etuse kolopeeti yonna enkuba egiyeeyise eno ennyumba gye babadde bazimba yagudde ku ttaka embanguza amatafaali ndowooza tegajja bulungi leka naawe kulima nga nalaba amatafaali bazimbisa gonna gamyuka olabika semindi semindi naletanga motoka namba ekikulu kikuleeta emmotoka namba ya semindi leeta ku risiiti tulabe labalaba gasoro ku nnyumba z'abano ze bazimbula bazigwa semindi bamugula kwa gisake Charles Geno Hardware basangibwawa bali haliya ku highway opposite na mubende right senior secondary school we wali supermarket ya Hardware emitayimbwa semindi amabati buli karonda yena kwatagana n'ekyo kuzimba gisake Charles Geno Hardware ate gwogula ibintu bingi bakuwa n'intambula nino akubire ku noti 772 anamunya 9598 oba noti 46 anamunya 97 ettendekero eryanfuula omusomesa ow'ensonga CAB Nursery Teachers Training Center Namutamba emabega wa Church of Uganda okumpi ne Namutamba Health Center batendeka abasomesa ba nursery ne ba infant specialists okuva ku baby class okutuuka ku primary 3 tebakoma okwo batendeka n'ebyemikono okuwandiisa abeetaaze okwegatta ku ttendekero lino kugenda mu maaso awo ku ttendekero kwennyini ne ku woofiisi yaabwe esangibwa mu kibuga Mityana ku Station Road opposite ne Bata era nga mmwe abajja okwewandiisa mujje na bino ebiwandiiko eby'obuyigiriza ebya siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga okumanya ebisingawo ku ttendekero lino kuba ku ssimu 0772 652 036 ne 0706 115 612 CAB Nursery Teachers Training Center created for a purpose.
mwemale kutuleetera kantu gasaze drink wamu n'akalusho peke maama nnyabo buli buwooma tebulaba ku nnyonta mwe bannina stress bannakoowa ebirowoozo nammwe basirina maanyi kyawedde dda munywe ku ntu gasaze drink n'akalusho peke obukolebwa bannaffe aba Imanaira Company Uganda Limited gw'omusuubuzi naawe kinoomu ntu gasaze drink wamu n'akalusho peke buli ku mutindo gwa nsi yonna songa bugula 10 lwokka. Okumanya ebisingawo 075 29 38 55 oba 0782 507 69. Wulira obuwoomi. Kwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipimo ebyenjawulo ekitundu kya lita emu esatu n'obudomolo obw'ettaano. Fortune Gold butto mulongoofu talina bulabe bwonna ku bulamu ng'agibwa mu nsigo z'ebirime. Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba. Butto asabikiddwa obujja mu ngeri eya zaabu. Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka. Woomesa by'ofumba leero weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket. Fortune Gold obuwoomi bwa Uganda. Kapye nnyo ate nga kajjudde tekende. Skyview Fute amala ennyonta olukombe bw'oti ku Skyview Fute ojja kuwulira nga weetaaga okweyongeza olw'obuwoomi bwe. Skyview ajja kukyamula obusimu bwo akuleka ng'oziddwa bujja. Siko mumiro gwa Skyview Fute obuukire mu bbanga kubula kutuuka ku njuba. Nywa ka Skyview akanyogoga. Bumirwa Skyview Fute gwe n'ab'Enganda zokko n'emikwano gyo. Ekyamazima okweza obujja kukolera Skyview Orange, Skyview Citrus awamu ne Skyview Fruite. Skyview, go extreme. Muna Uganda kankwanjulire ekipya ekikuse ku Hope Beauty Center wano mu kibuga Mubende. Tukuletedde ebiri mu mulembe gwa 2022 omuli obuviyo bw'omulembe obwa 2022. Jangu ku Hope Beauty Center ogulenga bw'owangula ebirabo bya saluuni ebyenjawulo omuli hand dryers, t-shirts, endabirwamu za saluuni, obuviiri obuliko ate nga bw'owangula akaviiri tukutwalira mu Hope Beauty Saloon ne tukakusiba ku bwereere. Kati mu bwenyi bwa Hope Beauty Center we wali Hope Beauty Saloon nga gwayagala okuyiga okusiba enviiri jangu tukuyigiriza emisono egy'enjawulo ate gwe omugole ayagala okusiba enviiri n'okwewunda teri ayinza kutwenkana so nga tulina n'ebyabagole byonna ebya 2022. Tulina ne aprons ez'omulembe era nga gw'omusuubuzi jangu otusange Mubende mu Kibaati ku Kabalega Road oba tukubire ku noti 758 58 43 15 oba 0783 28 4 Hope Beauty Center abalala bajja kutusangayo mu 2022. Owange ngoye mu mwawula bibanja. Anti mutabani wa Zebidayo munnange yatikkiddwa. Naye ffe twali acha abatatikkira ku baana. Tuyumba abaana be yabatemere kuba eddungi. Acha naawe Coptic Star Junior School Kigezi. Basomesa okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ky'omusanvu eri abawala n'abalenzi ab'ekisoko n'abava waka basangibwa Kigezi Matugomba. Abasomesa batendeke endya nnungi empisa eby'omwoyo eby'emizannyo n'ebirala nfofoola. Okumanya ebisingawo noti 776 94 28 62 oba noti 752 94 28 62. Coptic Star Junior School. Radio eno erungamizibwa enkola eya Uganda Communications Commission. Kubanga okyageze maaso n'okubanga otumbudde eddoboozi ly'essuubi 102.3 FM radio mu kibuga eky'Emubende mwe tuli era mwe tusinzira obanga tugenda mu maaso n'okubanga tukuweereza etusaasaanira Uganda yonna. Nja kukusaba gyonna gy'osinzira okubanga owuliriza ogende mu maaso n'okubanga oyitako mu banfuufu General Trading Stores ate nabo bakusuubuze ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ku bbeeyi layisi abakyali muka mu modu ya okuyingira omwaka omupya kakati tuukawoko ensonga bazikwasaganye bulungi. Teweerabira nti embogo nkugambye kyekyokunywa kyolina okubanga onywa mu mbeera yonna
gwenywa embogo extra ne kombucha nywa embogo jesubule mu bungi promotion ya fecha agenda maso twogera ku mbogo extra ne embogo kombucha Neganda gwampuliriza akabinja kababaka ba NRM bagamba bayeteefuteefu n'okusinga ekintu ekirala kyonna okutambula ne bekikwatako okutandika okwebuuza okuddamu okukwata mu constitution yaffe ne bagitaganjulemu kawayiro kana akagenda okubanga kawa ababaka ba parliament okubanga be bagenda okuba kekasalangawo ani agenda okubeera ng'omukulembeze w'eggwanga bwe twabadde tugezaako okwogerako ne kifuupi w'ekibiina kya NRM Thomas Tayebwa ambuza owaayi ekintu kino mukiwulira owaayi kino ekintu mukiwulira bado batunyumira oba banyuma ne Uganda nakugamba waliwo enjogera eri mu kutambula ennaku zino nti eno Uganda olemwa Uganda ddala esobola okulemwa naawe n'ogiremwa bwe twali tugezaako okubuuza kifuupi w'ekibiina kya NRM Thomas Tayebwa ange nti kasiri kino ekintu tetunnaba kukifuna mu buwandiike ngaffe naye olwedde twatandise dde okulaba emigaso gy'ekintu kino nze nganze omu yadde nnyinza okuba nga sinnakifunako mu naye kiina engeri gye kyanyingiddemuko ne ngamba bannanga abantu abakyategeeranga mu Uganda bwe bati bannanga bakyaliyo bantu nga bategeera kati kino ekintu mwadde mwakiruyisaayo dda baliwa egambo kisaaga Uganda edi kasiri ebintu kino nga ki era neebaza abo bonna abali mu nteekateeka ey'okuleeta enteekateeka eno eyingire palamenti kwegamba kirungi nnyo twali twafiirwa dda mugamba okakasa twali twafiirwa dda gundi kale tunaakola ki mugabo baba oti bw'oganjwa ate munnaye yakakasiza nagamba nti ffe nga ffe NRM newankubadde kwegamba abakungu tetunnaba kufuna kintu kyo naye tuteekwa okwebaza abo abali emabega w'ekintu kino bonna abakiri emabega kati bw'olaba embwego bw'eddiba ekiwempe tomala gagira agamba atya abe wa boda saidi zaawo kwayiwaawo wa Kisembo awo ku kizimbe ky'omugezi Kisembo webali kubanga otumbudde abe webali kubanga koli musawo Jimmy Kijomanyi webali kubanga koli Innocent mu Lukinga Kasambi webali kubanga koli ati bw'olaba omukulu tannafuna bbaluwa naye nga naye abiwulira mu luguvuvumo naye ye n'asiimirawo n'akubirawo n'embeekula abantu abo mubaleete ati otandika okwebuuza lweyi katono kyasanyukira akimanyi oba takimanyi bulungi akimanyi kyasanyukidde nti ntekineeta wanze kempuliddemu nti ababaka be babalonda omukulembeze ekyo kyo nze nkisanyukidde Uganda the Pearl of Africa era agamba nti enkola eno y'emu ku ngeri gye twandise political system emanyiddwa ennyo
era omukulu yatugambye nti eno enkola yemu ku eyo emanyiddwa ennyo mu nsi ze tuwandiise ezisinga mu demokrasiya kwe zaatambulira. Mubuuzo mawanga nga kyawo mukulu tuwe anti gwe tunuulira Britain, tunuulira eggwanga nga Italy, amawanga nga Canada n'amalala mangi nnyo. Eyo enkola amawanga ge tuli mu kwegoma ge twandiise lolomodo w'amawanga ga Africa gakyali nga mukyalwana okubanga mufuna ensi ezitunula nga zi Canada. Kakati mulina okusooka ne mugumira system eno neyingira, oba mwagala oba temwagala. That's the only solution esobola okutambulirwako okutuuka okufaananako nga amawanga nga Britain, amawanga nga Italy n'amawanga amalala mangi nnyo. Era yagali newankubadde tetunnafuna kipapula kino oba tufe nga ffe tetunabitegeera, naye bwe namaze okuwulirako mu luvuuvuuma eyo nga lutambula, nawulidde nga ntegedde n'enkolako research nemanya nti eno enkola eyinza okubaako bwekyusa eggwanga lyaffe. Kale nno bwe kinaaba kireeteddwa agakatuna mugu tetuyinza butakiwagira ffe nga ffe ababaka ba NRM ne NRM kokasi yonna ffe nga ffe. Ensonga eno ejja kukola mukulembeze eggwanga ababaka ba parliament bamulonde n'ensimbi ezibadde zigenda mu bino nazo zikendeere sente tuziteeke mu bintu ebirala. Binabadde ngezaako okubanga tunuulira nange nno kaakati bigenda tunyumira, naye we kiba kiriwo ekityo tutambule mpola mpola sobola okukinyonnyoka. Muzzukulu wa Chad Frank Kasirize njirimu olunaku olwaleero naye ng'abantu beebukuya Sserwanga Aruna alabika ali siriyasi. Ali serious asunvubidde nakusota kyava bukuya bangambye abatuuze obufoofofu, naye omwaka nga gwakatandika batakedde nnyo naye kali alabika ali serious akalwake. Ku luno mwami gundi ajja Sserwanga Aruna managing director wano Kwate FM radio naye kuno naye kankikwatemu. Kale tutambule mpola mpola kusobola okubanga tuginyonyokeyo nako olwaleero. Ensonga bwetu betambulago mnaigana mpulirizo okusinziira ku Minister wa Agriculture Frank Tumwebaze. Henti tewaba wetwana etugeza henti Kasirye nange nyinza okufaananako ne munnange Chief Whip Thomas eba nti ensonga zino mu buzibu kasite kirungi bantu mwe tugenda okwebuuzaako bantu baddeko basalewo iba kigaana tiwaba buzibu kuba kintu kyakwebuuzaako bwebuuza ku bantu. Bikambo bya Frank Tumwebaze katono nnyo. Abazadde munnange fe ab'Amubendera Junior School tukimanyi bulungi nnyo nti omuggalo gwa ssennyiga omukambwe gwakosezza nnyo ebyenfuna byaffe. Kaakati n'olw'ensonga eyo tukukoowoola okujja ku ssomero lya Mubendera Junior School erisangibwa emabega w'ekkanisa y'Abadiventi. Tukusaba otuleetera omwana wo, naffe tuli bazadde tujja kuwuliriza ensonga zo, twongera okukujjukiza nti abaana bonna okuva ku kibiina ekyokuna okutuuka ku kibiina ekyomukaaga bazzeemudde okusoma nga pulezidenti bwe yalagira. Omuzadde atanaba kuweereza mwana wo jangu tuteese, ate namwe abazadde ab'ebibiina ebirala ebitanaba kukkirizibwa kuddamu kusoma musabiddwa okuyitako ku ssomero mufune zisachula olwo mumanye abaana baffe engeri gye banaddamu okusoma okumanya ebisingawo. Noti 7 noti 4 7 mu 2 7 mu 5 7 mu 4 oba noti 7 mu 5 10 bye Bambi nerere tuwerabireyo Katisanja energy drink yona yekankolera. Katisanja drink kakumyawo essanyu mu maka gange. Olaba kati omukyala nsiibula nga nveeka. Kalungi kongera amaanyi mu mubiri. Kanyambye nnyo okunjoza mu lubuto saako n'enseke. Bwe katuuka kufa abaami okukitegeera osaana n'okanywako. Kakoleddwa mu muwemba, amazzi, obuuki, omulondo. Kakolebwa wano mu Mubende. Ayagala okukasuubula gende wa Mugisha, ewa Mukiga, Nfuufu, Tugume, Neetuulidde, Bansamba, Harriet mu Kibaati, Kasambya Traders, saako ne Lutalo wano mu kibuga Mubende. Okumanya ebisingawo 0779 96 83 2 oba noti 7 noti 8 46 47 07. Mwami Fitumukiza ekyamazima omwaka guno gunnamidde. Olaba ebintu ebyo mbirese leero ne kati laba ebisigaddewo ebintu bitambula. Muganda wange onkudaalira bukudaalizi ebintu ebyange byonna byensuubudde omwezi oguwedde bikyaliyo mu dduuka
odibiddewo ogikola otya? Nakugamba oveeyo gy'osuubula n'ogaana, eyo gy'osuubula kankiddemu baseera. Kati nkole ntya muganda wange? Genda ku Vigi Keshwala and Sons Limited mu kibuga Mubende. Bali ku kizimbe ekiri wakati wa Heart FM ne Doni Petrol Station. Basuubuza ebintu ku bbeeyi entono ennyo omuli buto, biskwiti, sukaali, amazzi ga mineral water, obutebe bwa plastic, kimbo, sabbuuni w'omuti n'ensaano, eŋŋano, balina omunnyo ogwa saketi n'omupime, ebibiriiti ne swiiti mu bika byonna, ate n'ebirala bingi. Aba Vigi Keshwala and Sons Limited be bokka abagenda okuggyako ennaku. Bakubire ku ssimu 0753 616 888. Muganda wange webala omponyezza obwakataala. Kapye nnyo ate nga kajjudde tekende. Skyview fute amala ennyonta olukombe bw'oti ku Skyview fute ojja kuwulira nga weetaaga okweyongeza olw'obuwoomi bwe. Skyview ajja kukyamula obusimu bwo akuleka ng'oziddwa bujja. Siko mumiro gwa Skyview fute obuukire mu bbanga kubula kutuuka ku njuba. Nywa ka Skyview akanyogoga. Gumirwa Skyview fute gwe n'ab'enganda zokko n'emikwano gyo. Ekyamazima okwezza obujja kukola Skyview orange, Skyview citrus, awamu ne Skyview fruit. Skyview, go extreme. Baseweebwa Nyabukamba njulire Millennium Saloon abasangibwe mu Mubende ku Lubanga Road opposite Nebageza Sako bebakyakutte ekisooka n'okwekolera erinnya mu kukola ku nviiri z'abakyala. Basiba ssaako n'okukola enviiri mu misolo egy'enjawulo anti be bokka mu kibuga Mubende abapangisa ssaako n'okutunda emishanana gy'Abanyankole n'Abanyarwanda. Gw'alina omukolo nga weetaaga okufuna omushanana tyangwe Mubende ku Millennium Saloon bakola ku bagole abakyala bonna okubambaza n'okubakola ku nviiri ensawo z'abakyala ez'omulembe ssaako n'engatto eziriko. Millennium Saloon ya Mubende ku Lubanga Road beboka abatunda sako n'okupangisa emishanana mu saizi ez'enjawulo. Kati jangu leero oba osobola obbakubira ku 0705 94 12 17 oba 0782 36 29 66. Jangu ofune kye weetaaga buli ekikwatagana ku mishanana. Omulimu wa watermelon guno omukisa togusubwa anti kampuni ya Stack Ayas ekuleetedde ekika kya watermelon Tiger F1 ey'ebibomboola ewooma nnyo ate nga nnene ekimala ng'ezitowa kilo 9 ku 14 ebala nnyo ate ng'esiba bulungi obutakola kifaliso munda. Eno osobola ogitambuza mu bbanga eddene nga teyonoonese. Okumanya ebisingawo kubira kitunzi waffe nga yekke Mubende Farm Supply ku 0776 84 93 12 oba 0752 84 93 12. Uli muyizi guno omukisa gw'amaanyi. Star College of Business and Vocational Studies lisangibwa Sembabule mu Town Council lisomesa abawala n'abalenzi. Lyawandiisibwa mu kitongole ky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo awamu ne mu kitongole ekitegeka ebibuuzo eby'amatendekero mu ggwanga. UBTEB ku Star College tulina amazzi, amasannyalaze, ebizimbe ebimala, security y'abayizi eri ggulugulu. Abayizi we bamaliriza tubawa certificate ne diploma mu bigezo bya UBTEB mu courses zino wammanga okukanika emmotoka, tuyigiriza okuvuga emmotoka ate driving permit n'ogifuna mu wiiki emu. Computer training, phone and computer repair, nursery teaching, accounting and finance, secretarial and office management, journalism and media studies. Tugaba basale eri abayizi abalina ebitone n'abatalina mwasirizi. Okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku Star College n'okumanya ebisingawo kuba 0782 93 68 07 oba 0200 988 52. Ye Star College of Business and Vocational Studies erisangibwa Sembabule mu tawuni. Omuzadde okola okubuzaabuzibwa olw'amasomero kankulagirire St. Noah Day and Boarding Senior Secondary School erisangibwa Bigalo Kiyinda Mityana. Abasomesa batendeke, ebizimbe bigazi era nga n'embeera z'essomero zeeyagaza. Batendeka abayizi empisa anti bayisanga bazadde era ng'omwana wo bw'asomera ku St. Noah tewojjusa. Lina computers, lina ebisolo by'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, lina amazzi ku ssomero, entambula nnungi wamu n'amasannyalaze. School fees tezeeraliikiriza muzadde esobozesa omuzadde yenna okuleeta omwana ku ssomero lino. Kale gwe omuzadde leeta omwana omuwandiise mu St. Noah Kiyinda Mityana. Kumanya ebisingawo 0776 39 88 17 oba 0703 81 76 73.
kubanga okyageze maaso n'okubanga owuliriza eddoboozi ly'essuubi 123 Heart FM wano mu kibuga eky'emubeere mwe tusinza obanga tugenda mu maaso n'okubanga tuweereza abali ku Facebook page yaffe ya Heart FM mwe bali kubanga kwe muli Ambassador Muganga Michael Webitakuli agambye kwali we bali kubanga kwoli Tata King Arthur kale nkubuuzizaako nnyo Ambassador Muganga Michael Webitakuli n'abalala bangi nnyo nga Segujja Bashir abagenze maaso n'okubanga batumbula omukutu mwe bali kubanga muyise ate nga mutambulira ku peegi yaffe eno wetuli okubanga tugenda maaso n'okubanga tukuweereza ne tusaasaanira ensi Uganda yonna n'etufuna kakati okusinziira ku g'omunda galaganga ya Ssekanyolya okusiza ku by'omunda bye twakagera maaso n'okubanga tuleeta obanga tuvumbula ensonga zino aziri emabega bwe bazitisenga okugamba gwe batisse omugugu guno bonna ababaka ba palamenti gwe batunuulidde ye deputy sabawoza wa gavumenti Jackson Kafuzi Anthony General Jackson Kafuzi Hiranga bwe twali tugezaako okubanga tumusokoola ebigaya nti bwe kiranga ddala kituufu nga oba bya bulimbo oba bituufu oba si bituufu naye bwe kibeera nga kituufu teri kitasobola kuyita kasita kibanga kiyise mu process entuufu era ekirala kye twakagera mu maaso n'okubanga nfuna waneeno kiraga nti kino ekyokubanga tujjawo okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga nga kitegeeza okulonda okwa kujja kubeerangawo okukoma ku mutendera gw'ababaka ba palamenti okutandika n'akalwa ka 2026 tolekedde okubanga tekabeerawo singa kino kiba kigenze mu maaso kitegeeza ki nti omubaka wa palamenti gw'ogenda okubanga olonda mu kifo kyo awo mu constituency yo yagenda okubeera nga pulezidenti wo the more you do a mess nobanga bino simaba bawadde sente simaba bakoze biki ng'omanya oweerezaayo kati pulezidenti agenda okubeera eri waggulu kinaasinziira naye nze nabadde mbagamba nti kakati abaka ba palamenti ebbanga lino lyonna tukkirize nti palamenti eyongera okunyuma oba oyagala oba toyagala palamenti eyongera okunyuma si kunyumira ggwe omulonzi nedda si kunyumira ggwe omulonzi wabula okunyumira omubaka wa palamenti ekyo njagala okkirize ogaane lwaki nti bw'otunuulira mu 2017 nga twakava mu 2016 nga twakamaliriza amangu ddala akalulu ka 2016 twali twakava mu kaluka 2016 tuyingira mu 2017 nga babaka baffe baavu bakyali mu loans abamu bakyasasula n'amabanja ge baali musajja batu bakozesa ne bakazi batu mu kalulu tuyingira 2017 omusajja abaira togikwatako nga ne bw'oba oyagala otya gikwateko nga ne bw'oba oyagala otya ne buweegumyagumya otya obwavu bugenda kutta amabanja gagenda kuttira mu palamenti nota ntiru ng'olina kukkiriza musajja wattu okwate kasente musajja n'atakoma kwekyo nabaga nti oyina ate kulondera mu kamera kuba nakoowa obukuusa bwammwe nakoowa obukuusa nja kubowa kasente kange ate mutalikemu nekyangiri kakali kitegeeza katubateekeko kamera nze sijja kubaayo naye kantuule ewange ndabe gwe twawadde miliyoni zaffe mmeka bogamba no tulabe bw'otaazireete ye yali tekiniki eyo era twagenda okuwunzika nga abaka ba palamenti bakamala mu palamenti omwaka gumu n'obutawera abasajja nga bakubyekeko enkata yatogikwatako abasinga ssente baafuna mpitirivu batono nnyo abaazigaana mu sisitimu eyo bangi nnyo waliwo yebadde mbuuze mukwano gwange omunanga nti naye kino ekintu nga bakireese nga bukyali kati nkuddamu nabaddeawo kusimuna tunywa kacyayi awo mikwano gye nga bamuza nti meya kino ekintu nga sajja nga bakireese bukyali 1 advantages zo kireeta nga bukyali kiri expensive to the government oba to the ruling party ekireeta ekifundinga bwe kibanga ddala bo bano bakireese kitegeeza bayina interests zaabwe lwaki baagala kiyite you like it or not bayina okukifundinga okulabika nga kiyita kiri expensive but ate kiri cheap bw'okireeta akugamba at early stage nga babaka bakagendayo bangi abamu bakyali baavu kugabe bakyali mu mabanja bw'okireeta kati naye bw'obalinda nga bamaze okufuna akasente bamaze okufuna batandise okulobinga ojja kufunamuko abamalala abayinza okkiraba mu ngeri endala kati kireetere wano
nga tebannaterera na mu ntebe obwavu bukyali bakyalina bungi kireete wano nga bukyali obawe ne time ey'obutalowooza nnyo nti kakati abantu n'abatunula ntya bannayuganda twakimanya nti mwerabira mangu bwe tukikwata wano mu 222 otuuka 225 nga munnayuganda tekyali ajjukira wano batono nnyo abazze okusaba akalulu ka 221 kano ke twakavaamu abaakasabye ne mubajjukiza nti yagikwatako batono ekyo njagala mukkirize mugaane ng'oggyeko political wave yaliwo ey'omuyaga ogwaliwo naddala wano mu central naye batono nnyo gwe bajjukiza nti lwaki wagikwatako kitegeeza bannayuganda ffe ebyaffe byakwerabira so bwe tuleeta enkola eno ne tugireeta at the early stage eyakati oyagala toyagala it is an advantage eri ababaka both politically and financially mu byobufuzi byabwe bawadde defense gino emyaka bamala okikola ne kiggwa gino emyaka egiddako okunoonya engeri y'okukyozaawo n'okukyerabiza abalonzi be bagenda okudda mu basaba akalulu financially bwe kibanga dda kigenda kubeeramuko ssente ogenda kiteekamuko akasente okusobola okuba nga bazibiikiriza amabanja gaabwe kubanga kirina okubeeramuko akasente abaakireese singa bakirinza kigende abamu abagenda okiteeka nga bamaze ababaka bambanja okufuna ku ssente bamaze okugaggawala abamu ogenda kumuteekamu nnyo ssente mpitirivu nnyo z'otandi mutaddemu wano ng'akyali mwavu nakugamba omwavu afugika n'omugagga tafugika 40 batuyingira essaawa 10 oba bwaliwo agenda mu maaso n'okuba nga ngoberera kaakati y'ensonga lwaki nkuddamu ekibuzo kya mukwano gwange yabadde ambuuza nanga bati naye lwaki kino ekintu baakireese nga bukyali that is it ekyokubiri yadde kiri bwe kiti okusinza byengenda maaso n'okuba nga nfuna ng'okyalaba abamu ku banene mu NRM abamu beefuula abatannakiwulirako baagala kusooka kumanya reactions okuva mu public ziri zitya reactions mu public your resolutions ziri zitya outcomes ezinaava mu public zoogera ki ndowooza waliwo bentandise okubanga abatandise okitegeera kye mbagamba kakaye ensonga lwaki nti bonna otunuulira atayebwa n'omubuuza Thomas Tayebwa n'obuuza nti owaayi mukulu ensonga eno wagitegeere nti sinagitegeera naye ate kaakati njiwagira kati webuuza ate owagira kikyo tannategeera bw'ona ogyewa bukwano gwange nga bwe ndaba tumwebaze bwe nabadde mubuuza ne bwetyo waayi kiri kitya kino yaŋŋambye ekigambo kina nedda ensonga bwetyo nange sinagitegeera naye bwe kibanga kituufu kasita ejja kuba yakubuuza abantu be banaasalawo lwaki bonna bakyakyebalama naye nga the only way ey'okulabika nga bovakaminga oba nga banoonya enkola ey'okukiyitamu yakusooka kukiteeka wano abamawulire ne basooka bakipublishinga abantu abali basooka bakipublishinga ne kitambulatambula tugenda okireeta mu parliament okubanga kiyita ng'ebbukumo wano mu public olwedde mwamala dde okusalawo timunaye ate tunaakola ki kijja kuyita ate tunaakola ki otegedde tunaakola ki era bwe twali twogera Jackson mukwano gwange ono deputy attorney general Jackson Kafuzi engeri naye era bwe kiba kize kijja kuyita ate tunaakola ki ate togikwatako teyayita kitegeeza you like it or not kiba kigenda kuyita King of Gas Ramandan kubuuzizaako nnyo webali kubanga ogenze maaso n'okubanga ogoberera eddoboozi ly'essuubi wano mu kibuga eky'Emubende wattu we tusinza obanga tugenda maaso n'okubanga tukuweereza ne tusaasaanira eggwanga abaliko online page yaffe eya Heart FM 123 Mubende mwebali kubanga kwe muli duka Bunambiro bino bye tukola biri live buduka Bunambiro ogende ku Facebook page yo wandiikamu 123 Heart FM Mubende olaikinga Facebook page eyo then ojja genda wali ku live yaffe ojja kubanga ondaba live then oweereza obubaka tujja batusoma butereevu wano ku mpewo nga bwe nkoze ku balala bonna ekidule kitambula nga bwe kiteekeddwa okubanga kitambula wabali kubanga ko oli mukwano gwange ensonga ndoza bwezo bwe ziri abadde bebuuza nsobodde okubanga nzitaanya bulungi nnyo King of Gas kabaka w'okwokya gas opposite Kazero wabali kubanga ko oli meyanze mutabani w'abakiga Emerson ndi Sala naye mwami mu 7 ng'amanyidde nnyo eggwanga abaka ffe tubalinde mu koona abagikwatako mwabakola ki ebiso bali kuweereza ku mugutu kwendi mpuliriza n'omukyala Namoju Prose musaayi gwa Misalaji Owen kwendi n'abalala bangi abagenze maaso n'okubanga muweereza
obubaka bwammwe bwe kubanga mutumbudde tukyagenda maaso n'okubanga tambula program gy'owuliriza bagita Ssekanyolya zibeera ssaawa 9 paka ku ssaawa 10 mwetunulira ensonga abantu b'emadudu mu ngabano mukola kya bbeeyi nnyo abali comprehensive high school mwe bali kubanga kwemuli agamba atya master mbangis mwe bali kubanga kwoli kansala mugwabya we bali kubanga kwoli ku Sky Business Education Institute agamba atya kansala Nantubiro we bali kubanga kwoli naawe ng'ekintu kikwasaganyisa omukyalo oyo I don't know why lwaki mwagala nnyo nenga kansala Nantubiro mumundabire mwenna abamumanyi oba abamulabyiko ke tumutumidde nnyo ye bali kubanga agenda maaso n'okubanga agoberera ensonga bwe zityo bwe ziri era bwe tugenda maaso n'okubanga tuzeetegereza Engineer Achilles mu Nkanaga we bali kubanga naawe ogenze maaso n'okubanga kooli njagala kubanga mpita ku bubaka mpola mpola Achaze Citivo agambye kuwali era awuliriza Williams the selector munamole munange ku mukutu ogumu ku Pride we bali kubanga ogenze maaso n'okubanga naawe otumbudde n'abalala bangi nnyo abagenze maaso n'okubanga batugoberera waneeno ku online page yaffe genda maaso n'okubanga osharinga video eyo n'okuinvitinga abalala bajje bagende maaso n'okubanga balayikinga omukutu guno ogusinga okwagalibwa abantu abangi nakugamba Heart FM radio ye gwe mukutu gwokka gw'olina okubanga oyita tetwekwekereza tetulyanguzi nga bwe kize bwe twagala tukikuteerewo bwe tugamba nti abasawo abagenda maaso n'okubanga mugema abantu nga mubafosinga okubagema eddagala nga tonnaba kukwata muntu nakumulagira mutakuyitako soko jeyo kaadi yo bere ekyokulabirako. You get? Nga tonnaba kunfosinga kugamba nti owaayi meya twagala kugema fine. It is a must. Abantu tukimanyi twetaaga okugemebwa kubanga buno bulamu bwaffe era twetaaga batugeme. You like it or not? Okwetangira ekinaddako nina kuŋŋema naye ekyebuuzibwa lwaki guno omulimu gukalubyemu ne tubanga tanisa okuteega abantu okubafosinga. It is because nammwe abali mu kwenfosinga ekintu kino ekyokugema abantu temubadde kyakulabirako eri public. I don't know aba wali wanfunye obulungi nti tugamba abantu fine beekemese naye nga tonnaba kufosinga muntu oyo bwakukayanya oba omuntu akunnyonnyodde nti owaayi kaadi yange ngireseeyo naye ate n'owalize empaka n'oyagala omwongera eddagala omuntu oyo taali mu mativu yeebuuza nti eddagala lyogenda okunnyongera si overdose kubanga bwe kibanga mbadde nina okuddayo nga 27 ate nga bankuba ate kyekikunyongeresa eddagala bw'oba wakana tuula kabooda kange konsanzeeko nkutwala ewaka okusinga okunyongera empiso ng'ate baŋŋema. Ekyokubiri nti bo bennyininyini abali mutugamba mugema abantu leka osooka ofuuka ekyokulabirako mutukakase nti bye tuwulira boogera mu bantu nti eddagala simanya bikoze bitya bituufu oba si bituufu musooke muteekeko enkola yonna. Kakati mwe abampuliriza oli state mukibikoze bitya mwenna abadokita bambega abamagye mwenna abantu bano bemuteeka ku system let them be the first example ey'omuntu oyo victim gwe mugamba okubanga mugema kwayina okulabira ekyo nakyo nkimaze sikiddamu hayo tunakisulako ekyo agamba atya mayor chairman Vubi Simon's Garden now we bali kwanga ogenze maaso n'okubanga otumbudde agamba atya veteran yagawumula munnamawulire muzeyi kiddu muzeyi wakazi saidi zaawo ekaweeri we bali kwanga otumbudde abantu b'ekyeguluso mwe bali kwanga kwe muli sijja kubeerabira mukola kya bbenyu loko mukwano gwange landudi wangaawo mukwano gwange ekyeguluso eyo muzeyi muzeyi mwerabidde muzeyi wange nga taviirako ddala ku Ssekanyolya waayawo erinnya nno literimvudde mu mutwe ninda lirimvudde mu mutwe waawo aja abadde aguzizza abantu bulungi abadde aguzizza abantu amapoloti bulungi nnyo nga atunze enkola yakwagaliza kitundu bantu bazimbe gwe bali kubanga koli muzeeyi oyo muyerabidde erinnya lye naba mulabyeko mugende nti mwagala nnyo kale ne chairman w'ekyeguluso we bali kubanga koli musumba oyo ye bali kubanga atumbudde Ssekanyolya program gyogenda maaso n'okubanga owuliriza tutambule mpola mpola okulaka nga tumalayoko ensonga zino tusobole okubanga tuzituuka ku kinyusi n'okwongera okubanga tuzekkanya bulungi nnyo. Okusinziira ku Deputy Anthony General agamba nti bangi bannayuganda abeetaaga kye tuwandiise regional tier ne federal
era agamba nti buvunanyizibwa bwa gavumenti okulabika nga eteekawo ekyo bannayuganda kye beetaaga kwegamba n'enkola newankubadde ereeteddwa naye bannayuganda bangi akimanyi bulungi majority ya bannayuganda kye beetaaga mubadde mwemulugunya nti obubbi bwa kalulu simanyi abantu baffeemu basiba kakati bino byonna gatusooke tubijjewo bwe kiba nga kino kizze tudde ku table tulondenga babaka abali ku ground level tujjewo embeera y'Uganda ate biki bikoze bitya ebyo nayo tusooke tubijjewo bino nno nga tubyogera omunaku okuta okunkumula kitegeeza nti oyagala tuyagala kino kigenda kuyita bwe nti badde ntero bibagamba kino kigenda kuyita nagandi kakati obukulembeze gwanga Museveni bwaba wakulabikira ku ballot paper ekisanja ekijja royali kiki kyagenda okuba nga agamba bannayuganda byakoze abikoze naye waliwo ebibuuzo bya bannayuganda bangi bye beebuuza nti 226 bannayuganda bangi nnyo abamuwadde nga baga nti akakale katumuwe kano omusajja ajja katumuwe kino kakati ekiddako twebuuza kiki kyobogenda excuse kyegenda okuba nga ebeerawo kakati abagasomera mu baasa bagamba nti enkola yokka ey'okwewonya ebibuuzo tyowaali naye gundi gwe ensonga lwaki tulina okulabika nga basazeewo okuleeta enkola eno yakwewonya biri ebibuuzo Heart FM wangi munnange lwakuliza eggwanga meeya olaba omusa kifuna kyabataagi gasumaya nabona naye bwojjukira mbiseera gye togikwatako gikwateko baba wa ssente bajja batwebuuzeeko abakyala abo n'abaami abo bazibwebulina bokka era ekigezo kyafunikira kikoze eki kiyise kakati ne bwe tunaakulatya kubuna obudde era kyayise bajja zibawa bazire n'embeera bwe ntunaatungamu sayidi emu kiyinza otuyambako ate sayidi emu kiyinza otukolera loosi bamenya bwe tusooka nitulonda ababaka nga tukimanyi nti bagenda olonda pulezidenti tubalondesa busungu tubakolanga guno omuyaga ogwajja ogwa nuupu baffe bangi balonda kyetwagala sigala emisimeya wale kuwulira eggwanga n'Obuganda kirema nti obisenta buli kalimali kijoya ekinebuuza iyo bali bazze nebuuza ku bantu tugamba mu kintu kyagadde ojja kuzanira ku muntu gy'abantu n'abaka abalasa bawuliza nguwe kasambi agadde akiwagira kati gogana otyo awansi kati kwiza tonzalizanye ku bwongo naye omuzaala n'abandi okufa ekitwakulinda kuba munaye akadde mu Uganda temuliwe kuyokonda bulubya emkwano nesibadde kwalaali badinga abaka aba era ntwakuba ne bayikadde netufumu kizungu kyagadde ne batuwa mubaka balonera bajja bivuluga walikweza ggwanga Heart FM wangi taata nze alisidi mu kibati Kasambya muli mutya abayi Kasambya ali bano gye tuli mu MC tukwagala nnyo mwebalire ddala ekyamazima naye ku musaya leo pulezidenti waffe mutuufu ayagala ki byafuuka byansikirano kiki ayagala ki mutuufu ekibanyi kino kye twamuwa agume n'ekyo ekinaddako tunoonya omulala kale Meya Semakula Robert wano ku kompo kwendi webali kubanga koli Semakula kwendize Franka ku mobile money ebanji webali kubanga koli mukwano gwange ayise ku page yaffe ya Heart FM onagamba yo husi Uganda makukulu lw'emiyaga kwetulisebo webali kubanga koli mukwano onagamba nti kwendize Julius ekisekende wano ewa mwami Kasule Sentongo Julius webali kubanga koli MC ntumiddeko kato boda awe ekisekende ku stage webali kubanga koli n'abalala bangi abagenze maaso kyaze Stivo bwe bwagambye ayise ku Facebook page yaffe Heart FM MC Meya webali kutuweereza kuliriza wattu wasiibyo otya wattu wendize nyirira mutuuza moni ndiwaneka Chwamango era nze kankuwulire MC nze bino ebintu mbiwulira ate nensekamu bire byasooka bitogikwatako kimanya ngumi yaba wate nenyuka ate bangi bebakuba nekati mazima lwaki Uganda uba turagawa kino ekintu oba bakitaddeko bate bakitaddeko byonna ne babigoberera byonna era kyekigenda okubeera awo nze siraba munnauganda lwaki omutwe gumukuba kale FM ati wangi taata ebara kutuweereza wabali kuliriza wattu ono yega rugaba nafane mukirama nkulina wattu akati ze kankuwulira mukulu
mwami Museveni negwanga alifudu lya nsikirano bogambye akadinge mukuraba okwange ono muzeiti yakora contract ye Katonda wanga mwami Trump naye wulira gyali katesa weno ne Gaddafi owa Libya Museveni agenda mugoberera tabakawa nasani mukirama geganje kale Kasirye Sula Birungo muto wange wali kwanga kwoli Kasirye Sula Birungo wali kwanga otumbudde abali mu Dedde supermarket mundabiro mu China omugeni hai mugambe ni aho yanjirizo ru China ero werujjo okunsubula ni aho gwe mutumidde ye bali kwanga kwali mwenna abali awo Aida mwenna abali mu Dedde supermarket awe kisekene Balaka promoter kwendi nnyo from Kalonga wabali kwanga kwoli n'abala banja bageze maso n'okubanga muweereza obubaka Hati FM Wanje Sema kula Robert Mfumbi wa Kasenyi Caltex Kasenyi Caltex Yeso kati bana Uganda tuleme kubeera bazibe ba maaso oli bwakubanga olabira ddala ogenze ku polling center olonze obululu mubazenga bwebbo ne bukyukira mu boxi atolo kalike balonze nga tolabako okay oyo omusajja kizibu twafuna kyamaanyi tetulina kyakola okay Hati FM asembayo wanameya awadonde se mukwawa ono mugezi lise utenja muwekola sauce kakati wanameya ku nsonga yennyini iye taata nze ndaba bweoba alese ekiteeso ekyokugamba nti abaka ba palamenti bebalonda omukulembeze tekitegeeza ffe abannayuganda tuba tetulina mugaso kuba tosobola kuddira abamemba ba palamenti balonde pulezidenti kyokka ng'okimanyi be basinga obungi ate n'ekirala bamemba ba palamenti kati ffe tuba tulina okulwana nnyo ne tulabika nti tutaddeyo bamemba ba palamenti abayitirivu ennyo naye nga siba NRM naye ate nga bw'omanyi ebya NRM neera abajja bivugirira omusingi osange nga aba NRM be bali Banda Ronald Chobugona I'm ever tuned from Zimbabwe wabali kwanga koli Haso Uganda wabali kuwereza Sebo Duncan Erwemi yaga kwetuli Sebo tumideko Dixon Davis webali kubanga otumbudde kale Chabuli jabirungi bigwa byocha edibali ensirikalira mu ngalo sigenda kubanga nsukka wano nako olwalero nsaba Mukama Katonda yatule butonda abankumire tugenda kuddingana ndowooza nnaku lugenda kubeerwa Sunday mu program ekibozi kya tonto tujja kuba live ku Facebook page yaffe eya Heart FM Radio genda maaso n'okubanga likinga Facebook page yaffe eya Heart FM eri 123 Heart FM mubende like Facebook page yaffe eyo ogende maaso n'okubanga ugoberera wangala ai maaso moji bye bye. This is the top of the hour. Essaawa ziweze 10 ez'olweggulo. Sawiikona twongera okwenyereza ku mpeereza sinziggo nga kino ky'ekigambo eky'amagezi n'omusumba Charles Kisanje. Oteekeddwa okuva ku ddala ery'obulokole okulondoola gwe wekka gwe weenoonyereza gwe weetuloga naye ndi mulokole basi gwe ku mutwe weka owuli otya. Eno gye bayita ensibuko y'okumanya okutegeera n'okukkiriza One ku Heart 12 Gano ge mawulire mu Luganda
Uganda abuuca ku 12.3 Hard from Ma endowooza y'essuubi nga gakutuusibwako kampuni ya Imana Yera ekati komitiana abakukolera ekyokunywa ekyantuuga saaze drink. Ekyokunywa kino kiyamba abasajja n'abakyala kunyweza amaka kajja obukyafu mu mubiri, mulimu ebirungo nga obutiko, amajani, ennaanansi, omujaja n'omubisi. Intuga saaze drink yakakasibwa ekitongole ky'omutindo gw'ensi yonna ekya UNBS. Yogerako ne director ku 0782 ng'obuusuuka okumanya. Mwasibye mutano bannaffe abatuliriza. Eddakiika ziweze 2 ezakayita ku ssaawa 10 ez'oluggulo olunaku olwaleero. Gano ge mawulire ag'essaawa zino mbujjuvu okuva wano ku 102.3 Heart FM ng'omusomi yenze Kanyike Silver Kanyike. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu etegeezezza nga bweyongedde ku bantu abateekeddwa okufuna eddagala erya ddoozi eyokusatu emanyiddwa nga booster dose. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Mwami Bulwa bwe yali ayogerako eri eggwanga givuddeko yategeeza nga abantu bonna abaagemebwa ekimbe ekya COVID-19 nga bali waggulu w'emyaka 50 awamu n'abo abalina endwadde ez'olukonvuba bwe bateekeddwa okufuna ddoozi eyokusatu emanyiddwa nga booster dose. Ayinza okubayamba okwongera abasirikale baabwe mu mubiri amaanyi. Wabula olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu ng'ono Dr. Jane Ruth Acheng asinzidde ku Media Center n'ategeeza eggwanga nga omuwendo gw'abantu bano abateekeddwa okufuna ddoozi eyokusatu bwe beeyongeddeko, era n'agamba nti ku bano abongeddwako kuliko abasomesa, abakuumaddembe, abatembeeyi, abakulembeze b'enzikiriza ezitali zimu awamu n'abantu abalala. Achenge era agasseko nti minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu nga bw'eri mu kaweefube okulaba ng'eyongera ku bifo weeyinza okuteeka aweema abantu abali mulimu gw'okugema ekimbe ekya COVID-19 bwe bayinza okusinziira okugema bannayuganda. We shall begin with health workers and teachers and the security forces now, in addition to the elderly, while the rest will start at the end of March 2022. The aforementioned groups of people were recommended for booster doses due to their high level of contact with the other members of the public during their day-to-day activities. The recommended groups are eligible for booster doses if they have completed their primary vaccine series at least 6 months ago. Mu buufu bwe bumu gavumenti ya kuno onako olwaleero erangiridde ng'eggwanga Uganda bwe liyingidde omuyaga ogw'ekirwadde ekya COVID-19 ogwokusatu olw'omuwendo gw'abantu abazuulibwamu ekirwadde ekya COVID-19 okweyongera buli olukya. Bino byonna ebyogeddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu ng'one Dr. Jane Ruth Acheng bw'ategeezezza ng'omuwendo gw'abantu be bafunye mu nnaku 14 ezakakubwa amabega abalina ekimbe ekya COVID-19 bwe gususse ogw'obulamuzi ng'abantu bano bawera ddala 1,413 nga bazuuliddwamu ekirwadde kino. Acheng okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku Media Center mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala emisana gw'olunaku olwaleero, n'ategeeza nti ekimu ku bisinze okuleeta ekizibu kino okuddamu okweyongera be bantu obutajjumbira nteekateeka ya gavumenti y'okugema ekimbe kino awamu n'abalala obutagoberera mateeka agaateekebwawo okuwanganga ekirwadde ekya COVID-19. We have therefore moved from a period of sustained containment where the positivity rate was below 5%. The country is now in its third wave of the COVID pandemic. This recent development has taught us that the more we continue to downplay and act outside the guidelines, the more we will continue to be inflicted by COVID-19 and to suffer all the disruptions from returning to our normal life. The rise in positivity rate depicts increase in community transmission, which began days after the imported Omicron variant cases were registered in the country. Mu mawulire amalala ge tulina
Ombaka w'omukulembeze gwanga atula mu district EMPG alabudde abakulembeze b'amasomero ga gavumenti bonna abakozesa obubi ensimbi ez'abaweebwa gavumenti okuddaabiriza ebizimbe eby'amasomero nti bwandibanga bubakeeredde. RDC ono abadde tasalikako musale asinzidde mu lukuŋŋaana lwa Bannamule lwatuuzizza emisana gw'olunaku olwaleero n'ategeeza nga abakulembeze b'amasomero bwe baweebwa ensimbi okulabika nga baddaabiriza amasomero badde gamaze emyaka kumpi ejjulira ddala 2 nga abayizi bali ku muggalo gw'ekimbe ekya COVID-19. Ono bano abawadde ennaku 3 zokka okubanga amaze okukola omulimu guno oba si ekyo boolekedde okulaba ekiva mu yeebiraka. Munnamule wa Heart FM Robert Serunkuuma abaddeyo era wano wayinza okutandikira. Ab'obuyinza mu disitulikiti EMPG batabukidde abakulu b'amasomero ga gavumenti abaawubwa ssente okuddaabiriza amasomero ago nga geeteekateekawo okugulawo ng'ennaku z'omwezi 10 ku lunaku olw'ebbalaza kyokka bo ne bazikozesa ebyabwe. Ab'obuyinza bano nga bakulembeddwamu amyuka omubaka pulezidenti atuula mu disitulikiti EMPG Helen Nsereko asinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire n'agamba nti amasomero ga gavumenti okuli aga pulayimale n'aga sekendule mu mpigi gaawubwa ssente eziri wakati w'emitwalo 40 ku 45 buli ssomero okuddaabiriza amasomero ago kyokka nti n'okutuusa olwaleero abamu ku bakulu b'amasomero tewali kye baakoze. RDC Helen Nsereko bano abawadde ennaku 3 zokka okutandika n'olwaleero okutuuka ku lunaku olw'Essande nga bamaze okuddaabiriza amasomero ago nti abayizi bagende okudda ku masomero ku lunaku olw'ebbalaza nga amasomero ago gatukula. Mu mbeera y'emu Helen Nsereko ategeezezza nga abayizi mu disitulikiti EMPG be babawadde emiteeko nga abayizi abanaatandika ku lunaku olw'ebbalaza nga 10 beebo abaviira ewaka ate nga ab'ebisulo bo baakudda ku masomero ng'ennaku z'omwezi 12 olunaku olwokusatu era n'alabula omusomesa yenna atagemwa nga kirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti EMPG obutagezaako kulinnya ku ssomero. Ku Heart FM Radio ndi Robert Serunkuuma ndi Mpigi. Banafe eddakiika ziweza omwenda ez'akayita ku ssaawa 10 ez'olweggulo olunaku olwaleero bwe gabadde ag'essaawa zino nze Kanyike Silver Kanyike awangaale Ssebuufu Bwango.